Sebo tusayinza okulaba. Kale brother. Akawongeza akalungi bro. Kiri kitya naye ba Blaze Media. Amanya idoboozi wano Shidy Stylo aka Mr. Kampala. Ensoso embaboozi nkaawo. Biri bitya? Sebo. Kakati tuyina ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Ggwanga lyange, ggwanga lyo na ggwanga ly'abawagizi. Shidy Stylo twandeetaze tumanye endowooza ye ku kino ekigenda mu maaso. Ekimu ku byo katandikire ku nsonga ddala esinga okubeera enkulu era abantu bangi nnyo bagyogeddeko, ensonga y'ebisiyaga etunakuwazizza nnyo naye ng'abantu bo bali eri balindiridde ani gwe tuwagira ye agamba ki, kubanga abantu bo baliwo okutegeererwa ate nga mwe ba public figure. Kakati nze eddiini eyange gye nsoma eddiini yange ya Kisiraamu. Eddiini y'Obusiraamu egamba mbu omusajja alina kuwasa, omusajja talina magamba musajja munne, era nze ekyo ekikolwa nkivumirira lw'ensonga mbu ngaffe Abasiraamu Mungu yazikirizaako ensi namba olw'ekikola ekyo. Kati nze siyinza kukkiriza kwako busungu bwa Katonda kuba ekyo ekintu tekikkirizibwa. Mbu kino ekintu abantu batwalanga ekyokusaaga. Katonda bw'aba anyiize tumugezesanga olabe ku busungu bwe, era nze sigenda kukikkiriza, nze sikkiriza bisiyaga mu Uganda, era n'omuntu akifaanaganya saagala mulabako. Yamani. Kituufu. Shidy Stylo ayogedde standi ye, era kakati omuntu yenna akoze ekintu ekyo ekifaanagana bwe kityo oyinza obuteekwasa gwokkiririzaamu. Nga we nkugambye gwe olinganga eddoboozi ery'abo abantu abakugoberera oba abakuwagira, kyoyogera ebiseera ebisinga kye bateekinga. Ne kati gw'ovaayo n'osirika bagamba okiwagira, oluusi bw'ogamba nti balina eddembe lyabwe, waliwo bawulira nti balina eddembe lyabwe, naye ate oyogedde ku nsi omulembe ekibuga ekya Sodomu ne Gomora ekyazikirira olw'abantu okulemera ku mize gy'ebisiyaga. Nsonga ebadde nkulu nnyo, era omuntu bagamba one word for a wise man is enough. Era n'ensonga endala waliwo kino kye bagamba mbu waliwo okusomesa omwana ekitwala abaana ku ssomero okusoma oba kuyiga, mbu waliwo ne bamemba ba palamenti abavaayo abayigiriza, kale abatusinga okuyigirizibwa. Ovaayo otya gwe no supportinga ekintu ng'ekyo ekitali ku mulembe gwa maama wo na taatawo. Wandigambye muno nze taata wange yanzaala musajja gundi, naye ogamba mbu maama wange taata wange yanzaala maama wange gundi. Kati waliwo n'abakulembeze abali mu palamenti, gwe ovaayo otya gwe omuntu omuyigirize n'ogamba mbu liri ddembe lyabwe, mbu simanya mbu ebiri private. Ensonga ey'ebisiyaga teri private eri muntu, olw'ensonga tekikkirizibwa. Nze saagala kulaba ku busungu bwa Katonda olw'ensonga mbu Katonda yali anyizeeko ensi eyo n'agifuula statue. Otegeera, kati etwagala nnyo Katonda kumunyiiza. Bino ebyala byonna omuntu oba omuntu osobola okuba ne repu, naye tosobola gamba muno ekisiyaga kiwulika bubi. Nganze Shidy Stylo ekisiyaga sisobola kikkiriza. Yamaani. Kiyinza n'otwalizaamu bannaalumanya ne basaalumanya. Mbu era akalowoozo kempa abazadde bannange musooke musomese abaana, ate abaana basomese mu ddiini, naye ng'eddiini gyosobola kusooka okubasomesezaamu. Zimbadde ngamba omwana musomese mu ddiini y'Obusiraamu. Omwana musomese mu ddiini y'Obusiraamu, omwana asobola okumanya Katonda, n'amanya mbu Katonda alina obusungu bwe buti, oba Katonda bw'anyiiga Katonda akola atya. Ng'omwana atalina ddiini kyekireetera abaana okukola ebintu ng'ebyo ebitali bya nsonyi. Mbu tosobola kwegomba musajja munno, akabiina ka musajja munno bookagaza ki? Era musajja munno akusikiriza ki? Okay, taata wo gwakusikiriza ali eyo omuvubuka akola ebisiyaga, taata wo akusikiriza ki? Oba brother akusikiriza ki? Ekyebisiyaga no tokiwagira ku ddala. Tutegedde standi ya Shidy Stylo. Stylo ensonga endala ya discipline. Nkulabye ebbanga
n'abayimbi abalala bali mu kkowa mwoli nga nyina bingi bye siraba oba bye tuludde okulaba ebyaliwo ku mirembe gy'aba Jose Chameleone ery'effujjo naye ate waliwo generation ye yammwe gye mbadde nga ndudde nze olaba ensonga z'effujjo naye ate waliwo abakoppa najjira ng'awulira ayagala kuza okusabira ebyaliwo nti kasita bali bakikola ne bafuuka bakabi naye ate bo bakikoze anti kakati omanyi omuntu okufuuka ekyo ekintu nga sijja gyo kikuba nnyo mbu omuntu asobola okugira mu kiti kyaba ayagadde wali abantu abakoppa Chameleone abakoppa Bobi Wine mbu omuntu oyo osobola mugaana kokoppa mbeera z'oli naye nga nze ngaza omuntu nze sirina mbeera ze nakoppa olw'ensonga nze omutima gwange mukakkamu nga Shidy Stylo musajja omuyimbi ndi musajja mukakkamu musajja munaddiini yensonga lwaki mbu isibeera ku waasiwaasi era sinza kuvaayo mbuno ndi mutalo asobola era nze mu kamera sivaayo kwogera mbu ebintu mbu isajjira kunyo ku mawulire nze najja then nga nzudde munamu talent yange ey'okuyimba yensonga lwaki nze era ne music wange teri akakola music olw'ensonga nze bwe nali nkola music sirina gwe nagamba mugenda kuyimba nze talent yange yandi munne ngamba kati ndi muyimbi era bana abangamba Shidy munnanga ludde tuwayo akapya abamanja akasooka nali nkaleeta nakugambako omundeeta akasooka oba akokubiri tolina kitomanja olw'ensonga nze nezuula ndi musambi wa mupiira nenegulira engato y'omupiira n'omujoozi n'ensamba gwe nonkubira enduulu kati bwe mba mpummuddemukko katono oba mupiira wasambye gwe tongamba mbu esamba olw'ensonga nze kyali kinyumiranga nze kati nze bano nze music bwe nali muyimba nezuula mbu na talent n'eddoboozi lyange eddungi nenyimba ne bagamba Shidy oyimba kati gwe tommanja luyimba olw'ensonga sina programu naawe za music mbu music samukola mbuno ndi ku pressure is about program yange bwe kakati nkusanze mukafubo dduka nenkusaba nokkiriza naye ku kyensoose okugamba nga naakakulaba impression gyensoose okufuna yandabika nekugamba owaaye ng'ogyeko ettama lyokoze akanyiriro nga kangi otegeka konsati olina alubamu gy'ogenda ottuwa olina luyimba lupya lweyagala ttuwa ye music omupya abangawo era gabegabe musiri ku pressure ate n'omuntu omanye omuntu nze kyensinga okunyumirizaamu bwe mbanga ndi mukakkamu omanyi mu busamba gamba okutawakkala mbu nze akatono ke nnina ke kange mbu omanyi bagamba oba okuwaalirira kati nze siwaalirira kubeera ng'oli oba wakufuna ky'oli nze kasanfuna siri competition yensonga lwaki mbu nze omuntu ojja kunsanga everyday nga ndabika bulungi nga nyambala bulungi nsula bulungi tambula bulungi nga nina n'emikono gyange environment yange ennungi waayi siri competition na muntu yenna nze ndi nze Shidy Stylo nze togenda kunsanga olunaku lumu nga nsiiwuse waayi newe emirembe ate n'ekirala omuntu ng'omugezigezi obaako ne bizinensi zo mpolampola z'okola nga wegambye mbuno bwe nali ntandika okuyimba sina gwe nagamba kati ofuna ne bu bizinesi obulala bwekibuloka oba bwattaka oba bwamatoka oba bwatunda ngoye mbu omuntu oyo okusigala ng'ali faamu si kusinkana mbu omuntu mbu ninda sente za kuyimba mbu embasimbye mbu sigenda kulya zine mbasimbye okumala omwezi mulamba emyezi ebiri ogera kunsanga famire yange eyagala ogera kunsanga nga ndya ogera kunsanga nga ntambula nga ate nga ndabika bulungi mbu ndi organized mbu sirina wasiwasi tweyanziza nnyo Shidy okutwazikayokko obudde bw'otuwadde kyamakulu nnyo kubanga si buli omuntu akufuna naye mba nga tufunye omukisa ogwo kubanga twogeddeko naawe kya bbeeyi nnyo okwogerako ne Shidy Stylo akawungezi ka leero tukwebaza okuba nga otwekuumiddeko Shidy Stylo nga tesinasiibula soka obeeko kyogamba abalabi n'abawagizi bo abalabi ba Blaze Media abawagizi bange okusookera ddala yenza akyali Shidy Stylo owa ddala era gwe kasowulyanga music wa Shidy Stylo manya mbu sira competition ya muntu yenna gwe olina kulya buli
bwe mbasira bakuleeta ate togamba mbu Shidy alowa lw'ensonga mba mbayiize kinyumba sigala kuta kintu kibi era ssaawa yona ngenda baterayo akayimba akapya olw'ensonga nze ebyange mbikola nga nze then abalabi ba Blaze Media mwekumire ku Blaze Media ebatuuseeko information z'abayimbi bammwe oba n'amaloboozi g'abantu bamulina okuwulira yamaani tweyanziza nnyo tweyanzeege kawungezi ka leero y'emboozi gye tubadde nayo eya Shidy Stylo tujja kumuddamu okumweyongeza olunaku olulala mulabye musajja mwogezi mulungi ate ayina ebigambo eby'amakulu naddala ku ebyo ebizimba abaana n'emigigi egyo egijja tweraliikirira nnyo ku baana be tuzaala abatuli wansi ku ffe be tusinga obukulu kye bagenda okusangawo kifaanana kitya singa babeera tebaluŋŋamiziddwa bulungi naye tufuna ku bigambo ebikulu mu bantu ddala abo abatusingako ku maloboozi nga Shidy Stylo n'abalala abali mu kkowa mwali kiba ky'amakulu tweyanziza nnyo okubanga otwazisa obudde bwo n'olaba Blaze Media subscribinga era sharinge